abantu ne bakunyigira nnyo ng'obagambye balekerawo okusaba ssente za gavumenti. Abantu Mukama bayambye abalina emikono emiramu nga n'emitwe gyaffe gikola. Buli kaseera ne muwoza gavumenti where are you? Abaagala toilet gavumenti where are you? Abalina okuziba ebinnya gavumenti where are you? Abaagala okuwasa era oyagala gavumenti ejje contributing. Ani agenda okwenjoyinga omukazi gw'owasa? Nkuwagiramu erudda ssente za gavumenti. Anti waliwo oludda olulala ng'ozeetaaga kubanga za musolo. Waliwo oludda olulala ng'ozeetaaga kubanga za musolo. Abooluganda, obudde sigenda bususaawo, maama kyenkukakasa n'abaana bano mwenna nti Kato tafudde. Kubanga okusookera ddala ffe nga tunabanya nnyo bya Bayibuli ndowooza na bya Qur'ani, okuzuukirako omuntu kuzaala. Bano abaana ye Kato. Eyo ewaffe Masaka nga bagamba nti alifa tazadde talizuukira. Naye bw'oba ozadde omusaayi gusigadde gutambula. So tulaba Katonga mulamu okuyita mu mmwe. Tulaba Katonga mulamu okuyita mu mmwe abaana. Kato mulamu emirimu gy'akoze weegiri. Nze ng'omubuulizi bwe naaba ntadde akazindaalo ojja kuwulira abantu be yatandikira obulamu, be yawandiikira ennyimba, be yatendeka emizannyo, baakoledde buli kintu kyonna. Emirimu gyaffe gitukuuma nga tuli balamu. Ezzadde lyaffe litukuuma nga tuli balamu. Emikwano gye tukoze gitukuuma nga tuli balamu. Olwaleero tulina okusoomoozebwa. Bw'oliba ovudde mu nsi, ani agenda okugamba nti guwa muyamba okubeera mu bulamu bw'alimu? Wamukwatirako wa? Mbakubiriza okuva olwaleero tulekerawo okwekuba enkokola, tulekerawo okufitina abalala. Mwe mwenna abawaaba, abantu abasinga obungi ababeera mu kkooti babeera baluuza. Bw'omala omusinga agamba tiwasoma, kati ate asoma ate nkusinze ntya, linnya ku mpapula zo zikutwale gyendi. Ngambira neba nti nasoma. Kingambira akulira nti nasoma. Sikulira ng'oleekaana mbu saasoma. Wangi? Sikulira ng'oleekaana nti saakola ki? Saasoma. Mubeerenga nga temulina ekigambo muganda ffe kyaleseewo, temubeeranga nakasajja ku ki? Olwaleero akasajja akakole ki? Olwaleero akasajja akaveewo kagende, oba oli wano oba oli eyo ku TV, akasajja akajje ku mutima, omutima ogujjuse Katonda. Akasajja akajje ku mutima. Singamba ne n'obuyinza obusingako nandiragidde abatudde wano nti oli gwe wanyiigira situka ogenda omugambe nti nkusonyine, olaba akayisanya akali wano. Naye munnange ngabe n'agambe nti betusonyiwa oluusi baba tebaagala kwenenya. Olina gw'ogenda okusonyiwa n'agamba nti ani agamba nti osonyiwe? Yo nsonyiwako ki? Oli mulalu? Kugambyeko nti nsonyiwa. N'olwekyo okusonyiwa engeri gye kuli nti kuyamba gwe sonyiira w'oli, ne mu mutima gwo naawe yatule nti gundi musonyiye, era ekyange naye kigweredde wano nteereza obulamu bwange. N'ebigambo ebyo nsaba Katonda abampeera omukisa. Yimusa emikono gyo waggulu ofumiitirize ku kiyinza okuba nga kisibye obulamu bwo, naddala obutasonyiwa obwo busibira ddala obulamu. Sonyiwa buli abadde akuli ku mutima. Sonyiwa gw'obadde otayagala kuwuliza. Sonyiwa ate mu kusonyiwa okwo naawe nga weenenya. Kubanga bwe tusonyiwa tunogayo ebisonyiwo. Bwe tusonyiwa naffe tunogayo ebisonyiwo. Kubanga essaala ya Mukama waffe etugambye nti omuntu yenna ayagala Katonda omusonyiwa asonyiwa abamukola obubi. Otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Sonyiwanga bwe weenenya. 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 Sonyiwanga okijjira ddala ku ntobo y'omutima. Katonda ffe omulungi, eggwanga lyaffe olitukuze, tubeere n'emitima emirongoofu, etterekero omubadde mujjudde ebintu ebibi,
nga bw'otugambye mu Lukka essula 6 onyirolwa45 ebibi byonna tubifulumya etterekero lyaffe lijjulemu ebirungi byokka etterekero lyaffe lijjulemu ebirungi byokka ebibi byonna Mukama bikumeko omuliro Bayibuli etugamba nti Katonda ffe muliro ogwokya Bebulaniya 12:29 Hebrews 12:29 The Bible says that our God is a consuming fire. Bifule ku muliro byonna ebibadde bikulemeddeko wanyiigira maama wo wanyiigira taata wo wanyiigira koligi wo wanyiigira taata w'abaana bo wanyiigira maama w'abaana bo wanyiigira omuntu yenna bifule ku muliro byonna ebadde bikutudde ku mutima omusajja ono Kato agenda kusanyuka nnyo nga tuvudde wano nga tusonye nga twenenyeza nga tuvudde wano nga tuli batukuvu Katonda ffe omulungi akaseera kano olujja luno lukakuwadde ab'ekika kya Kato Lubwama akaseera bakakuwadde abafulatanite yonna eya performing arts bakakuwadde nange ompadde omukisa okuyimirira mu maaso gaabwe nkwegayiridde kammaseekati gaffe nga bwasuubiza nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange bwe baneewombeeka ne beetoowaza ne beenenya ne baleka n'amakubo gaabwe amabi nange nakkanga mu maseekati gaabwe era n'abawonyanga nkwegeredde kammaseekati gaffe onya abalwadde b'emitima nga Kato bw'abadde waladde omutima onya abalwadde b'ensigo onya abalwadde b'enseke abalina ebizimba ku nabaana bibule bubuzi abali wano n'abali ku mikutu tugende okuva mu saaviisi eno gye tukoze omubiri gwa Kato gye gusembyeyo okubanga tuli nagwo kungulu abantu batwoleremu obujulizi abantu batwoleremu obujulizi abalina akawuka akaleeta sirimu musaayi Katonda akawonyeze mu saaviisi eno Katonda akwongera emyaka ng'alina n'ekigendererwa nti onooyambanga ku bantu nga Kato bw'abadde ayamba ku bantu Katonda akusumulule akuwere ddala ekisa nsabira abalwadde emitwe nga tegikyawulira ddagala ne boomira mutwe ne boomira ddagala ky'omutwe ogusigala gukuluma abalina ebizibu n'ebiwanga abalina ebizibu n'omusaayi gwabwe abalina ebizibu n'amagumba abaasanyalala nsaba Katonda okoleyo ekyamagiro ekiraga nti Kato abadde mukwano gwo muntu abadde asanyalala kikome wano olwaleero abadde alumizibwa omugongo kikome wano olwaleero abadde alumizibwa mu lubuto nga buli kaseera olubuto olumunyoola alusaazi zikome wano sukaali akome wano puresha akome wano buli kirwadde kyonna ekibadde kyagala okututta kikome wano Mukama tuvuge emyaka tugituuse ku myaka gye tusomyeko mu Bayibuli nkwegaridde Mukama oli Katonda atatuula wali baalubaale eddogo lyonna na buli maanyi ag'ekizikiza bibeere nga biva ku bantu bo mu linnya lya Yesu eddogo lyonna na buli maanyi ag'ekizikiza bibeere nga bivaawo mu maseekati gaffe omuntu ave wano kye babadde bamuloga nga kivuddewo era ne kye baali bamulogera nakyo taata okimuwenga okubisizaamu oba baali bamuloga butafumbirwa oba baali bamuloga butazaala oba baali bamuloga butagaggawala bamuloga butakulaakulana bamuloga aleme kuwangula mu nsi aleme kuwangaala ekyo kye baakola oli Katonda yanukuza omuliro oli Katonda ayanukuza omuliro sitaani ne bw'akola atya osigale era omwokya oli Katonda ayanukuza omuliro yimusa emikono gyo nga tukusinza weereza omuliro oli Katonda ayanukuza omuliro kanja bakukoola n'oyanukuza omuliro oli Katonda ayanukuza omuliro nga tukusinza weereza omuliro taata emisango gyonna egisalidwa Kato Lubwama gyokye na muliro
na buli kintu kyonna ekibadde kimwetoolodde kyokye na muliro asaalire mu maaso go. Era tukwegaridde Mukama na buli ali wano, buli ekibadde kisibye obulamu bwe, oli Katonda yalukuza omuliro. Eriya yaguyita ne gukka, tussa bwe yalukuza omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu oddemu ebigambo bino. Eyalokoka edda, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, Yokaana 14:6, ate nga ne Yokaana 3:10. Bayibuli egamba nti Katonda bw'ati bayagala ensi n'okwayo n'awayo omwana w'omuyika ensona erokokere ku ye. Era Kato Lubwama kwe yajja erinnya lya Pawulo. Eyalokoka edda, addamu ebigambo bino onyweze obulokozi bwo olunaku bwe lulituuka bwe